ekyonoonye basheeyi baffe si lwakuba nti tebamanyi kyakukola naye lwakuba bazze nnyo ku mikutu emikwanira wala baagala okutrendinga. Kyova olaba bw'alaba ensonga enaamutrendingisa n'agendako eno mu Qur'ani ye n'alaba nga talina nnyo tteeka lyamenye, ne bw'eriba yeesittaza agenda kugiyingira. Kubanga waalyebuuzizza sheeyi w'omusiraamu ekikuyimiriza emimbali ovume Ssaabasajja Kabaka kyekyaki? Mu Busiraamu waliwo ebintu bye butukkiriza okukola, naye ng'ate mu communities zaffe byesittaza. Okuva lwe kiri nti okubikola tebeera sunna, tubyerekereza. Sunna kye kintu ky'okola Allah n'akuweerako empeera nnyingi, kyokka ng'ate ne bw'oba tokikoze tobaako na musango guzzizza. Sisuubira nti okuvuma Ssaabasajja Kabaka sunna, ate era sisuubira nti bw'otamuvuma obeera olina omusango guzzizza. Bw'oba oyagala okuwuliziganya naye, kuba si mufuzi wo, nkiddamu, Ssaabasajja Kabaka si mufuzi wo, kitegeeza okubaawo kwe tekuyina kye kukukosa. Bw'oba oyagala okuwuliziganya naye oba bw'oba oyagala okumwagazisa Obusiraamu, yitira mu kyayagala, toyitira mu kumutyoboola. Kubanga ne Ssaabasajja Kabaka kitonde, wadde nga Allah yakisukkulumyako mu ffe, naye nga kitonde. Kitegeeza enjiri gy'obuulira nze kikomeko, ne Ssaabasajja Kabaka Mutebi osobola okugimubuulira, era osobola okumwagazisa Obusiraamu ng'oyise mu kyayagala. Naye okusalawo okumuvuma olowooze nti onoomulokola n'Abaganda abamuli emabega, si kituufu, toyinza kumulokola. Waliwo ensonga basheeyi lwaki Obusiraamu bwatuukira mu Buganda okusaasaanira Uganda yonna, era waliwo ensonga lwaki Oweekitiibwa Allah yakwata ku mutima gwa Ssekabaka Muteesa ow'oluberebere, yali omukambwe oba osanga, n'akkiriza Obusiraamu bwandaalire e Buganda. Waliwo ensonga lwaki Allah yakikola atyo. Ebiseera ebisinga Allah naye ayita mu kye mwagala okubafuula kyayagala. Y'ensonga lwaki ntera okuwuliza sheeyi kiti oyo naga yonooneka byonna bikole naye teweerabira esswala. Jangu n'ettamiiro lyo mu muzikiti osaale, nti buli lw'onaabeera ng'okyajjukira Allah mu mutima gwo kye kigenda okukuwugula okutujja mu bubuze buno bw'olimu. Ekigambo kya Allah buli we kinaakunnyikira kigenda kukuyamba kikujje mu bubuze. Era y'ensonga lwaki Obusiraamu butugamba nti tewali kya bugagga kisinga kubeera Musiraamu, kubanga bw'obeera Omusiraamu obeera mwangu wa kujja ku bibi by'obadde okola oba ku mazambi g'obadde okola, kubanga oba osemberedde ewali ekigambo ekikujja ku bubuze. Kaŋŋambe Abaganda tuli babuze, ne wakati mu bubuze bwaffe tulina naffe kye twagala ennyo ye Ssaabasajja Kabaka. Mugenda kutujja tutya mu bubuze buno? Mutusembeze eri Allah, naye nga buli lwe tuwulira ekigambo kya Allah abakireeta baba mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka. Ate gwe twagala ennyo, sige ntumwagala okusinga Allah naye nga tumwagala nnyo. Oba otusembereza Busiraamu oba oba otwongerayo mu bubuze, oba otujja mu bubuze oba oba otuteeka mu Busiraamu. Bakadde baffe basheeyi, Obusiraamu bulina ebizibu bingi. Abasiraamu bali mu makomera, Abasiraamu baalemazibwa, Abasiraamu n'ebyo ekibafuula abasajja bakibajjako, abasajja baabatulugunyiza mu kukomera amaka ne bagatta. Baana b'Abasiraamu bamulekwa,
kyalaba abasiraamu bannamwandu to the extent waliwo abaana b'abasiraamu amitangani Sheikh Kirevu bamukubira ensangi masasi nga bamusibye n'empini maaso g'abaana be ttaka ly'obusiraamu eritundibwa n'okuba nga mu kabineti mu abasiraamu temuliyo kimala ne babawaayo babaleetera Moses Ali atakyaswana kujja mu muzikiti asaala akooye atakyaswana bateeseza halayina ddoboozi ligamba naye abasiraamu osiba bakyero tabaki ebyo byo temubyogerako ebizibu by'obusiraamu ebinene ate era eby'ensonga muzze ku bizibu ebitali bya bulaba ate gye muli kale nzikiriza munnange oba osanga obusamizi kizibu gye muli oba osanga nesi kya bulabe ate kusinga batta basiraamu tekyesittaza nnyo kusinga kutunula ku mulambo gwa musiraamu oba kutunula ku musiraamu munno ng'akugamba nti banteekako emisota ne ginneezingirira era nga yawenga ebyo temubyogerako abasiraamu baffe basheeyi ndi munyiivu ate nga ndi mukkakka ebyo temubyogerako mulabanga ekizibu ky'obusiraamu mu kaseera kano Buganda ate abulamu yayisiza bwo obujje lwaki Allah yabuyisaawo obujje yali atuttira mu kaguuwo olaba Buganda eyo erimu ebintu ebifuula omusiraamu omujjuvu naddala mu nkuza y'omwana muli wakuba mutunuulyako kino kimu masabo biki n'ebirala naye omusiraamu omuganda abeera wanjawulo ayinza n'okusinga omusiraamu omuwalabu obusiraamu obwo bunkubiriza okugondera bakadde bange n'okubawa ekitiibwa kyokka ate bo Obuganda bwaŋŋamba maama taata balina okufukaamirirwa n'ababali emabega bwe njogera ku babali amabega baganda baabwe nze n'abaana abayitanga maama senga bamaama mbafukaamirira ate nga n'abamu mbasinga emyaka mukye mugamba nti ekyo kyesittaza obusiraamu kyesittaza obusiraamu ng'omuganda yagamba omwana we nti omuntu omukulu tebamugamba nti nkulabye era tebamuwa jambo by the way waffe Buganda jambo yaleetebwa bano abasuubuzi n'abasirikale okujja okwetobeekereza mu mayisa gaffe naye nazzi kuno nga bw'ogamba omuntu omukulu nti nkulabye akubuuza ondabye enkola ki ti omuntu omukulu balina okufukamira ne bamubuuza tebamuwa jambo simanyi oba nekyo kyesittaza mu busiraamu nti kibi omwana okusanga omuntu omukulu n'asooka n'amutolera salaamu n'amala n'afukamira n'amubuuzaako oba aba avunnamidde kitonde kinne manyimu okufukamira mukutwala nti kuba kuvunnamira kitonde kino naye ffe ate mu Buganda kuba ebimu ku bya Ssaabasajja ofukaamirira otya musajja munno ffe tukimanyi nti omwana omuto alina okufukaamirira omuntu omukulu tukkirize nti Ssaabasajja Kabaka w'ekitiibwa Allah yamusukkulumyako mu ffe era n'amufuula kitaffe mu buwangwa ebirala mubimulekera ajja mumweterereza oba anaamusiramula kuba yaluŋŋamya gwayagadde omwana okufukaamirira omuntu omukulu aba tamusinzizza abeera amuwadde kitiibwa ate Buganda yali badde akademi ennungi ey'obusiraamu kuba omuntu akulidde Buganda bw'abeera omusiraamu ate mwana wattu abeera wankizo nnyo n'okusinga omusiraamu w'e Saudi ekyo nkikubuulidde kikuwulikikira kitya kale gwe olaba kiryokke musiraamu w'e Saudi n'asanga maama assalaamu alaikum maama how are you n'amukanga balako nze omuganda mba mukyamu okufukaamirira nnyabo nga mmaze omumutolera salaamu mubuuzeeko kuba byebimu ku bye mwesibako kikyamu Sheyi n'akwata akazindaalo n'ayimirira emimbali nga ye alaba ekizibu ky'obusiraamu kuwasa wa kikaaki era byebimu ku biremesezza obusiraamu okwandaalira e Buganda lwaki ow'enseene ne baŋŋaana okuwasa Nnakalanzi waliwo n'owe Ngabi ono mutabani wa Guugwa ambasada ye Akira mu Guugwa ow'Engabi ataziza z'ab'Engabi mbawasa wasa ku baana ba kitaawo kuba nabo beddira Ngabi
Wamanyi ensonga lwaki omuganda yitalina kuwasa wa kika kye? Manyi Buganda nsonyiwe ko leero ndi mukkakkamu kuba ensonga eno eri sensitive ate ndi mugonvu. E Buganda tutema muti tutuula ndegeya tetugobanga ndegeya. Obuganda bwe bwali bwagala okugoba amawemukirano eyo yali DNA yali ensufu oba ekikomera ekitangira abaana okwewasa. Kuba Abaganda twalinga batambuze kuba twali basuubuzi. N'otambula eyo n'ozaalamu ono n'ozaalamu oli n'ozaalamu oli kwekanga abaana kutuuka kumanyagana ng'ate beezaalamu. Ebyo oyinza bite byoti? Oba gw'olaba nga kiryokke okubanga otudde mu kika ewammwe naye nga gwe wazaalamu mwana wa Taata Kakembo nga gwe kikomeko. Ekyo kye mwesibako nti omusiraamu akkirizibwa okuwasa ow'ekika kye ate obusiraamu bweri buwasiza ne munda mu bika. Lwaki kyekyo temukikoonako? Owooza kimuwangabi lwaki so omwana wa kitaawo muto? Kuba n'obusiraamu bukikkiriza. Lwaki so omwana wa kitaawo muto gw'oba owasa? Gw'olaba ng'osobola okuyimirira ewammwe muzze kuziika naye ng'omwana gozze naye mukyalawo gozze naye omulungi mwana wa kitaawo omuto Sseggujja nga ye gwe Galabuzi wedde ya Njovu ng'era omwana oyo talina kikana bukojja olw'okuba gwe oli musiraamu. Ekyo kyo nga tokikolangako. Lwaki oyagala okunonooneza mu ngabi ezeewala? Lwaki tononooleza mu ngabi y'omunju wammwe kuba obusiraamu bukukkiriza? Obusiraamu bulina bwe butukkiriza ne butulagira obuteesittaza community kintu kikulu kubanga nayo tekwesittaza. Yensonga lwaki obeera musiraamu n'okyalira ku munno omukristu nayita omuvubuka omusiraamu akusalira enkoko kyokka ng'ate naye bayibuli gy'asomeye mukkirizo gisala oba ogiridde oba togiridde tayagala kumanya naye akuwadde ekitiibwa tayagala kwesittaza. Twewale ebintu ebyesittaza community newe tuba tukkirizibwa okubikolera mu busiraamu kuba n'obusiraamu neighborhood bugiwa nnyo ekitiibwa. Omukristu tewali tteeka limukugira kuzimba bbuca ye y'ennyama yaabwe kumpi na muzikiti. Naye waateerawo bw'aba akoze effujjo n'ateekawo era poliisi emugjawo temugjawo kumusiba kuba abatalina tteeka lyamenye. Teweesittaza banno. Ate era naye tayinza kugiteekawo kubanga aba akimanya agenda kwesittaza banne. Weewaawo taba na tteeka lyabeera amenye. Ebyesittaza tubireke. Mu community mwe tuli kuvuma Ssaabasajja Kabaka kyesittaza. Mwagazise kale kuba naye kitonde. Ate si mufuziwo kuba waliwo ajja okugamba nammwe aba NRM ba Museveni mu mwagazise bali bafuzi kubaawo kwabwe kutukosa. Ne Kabaka si mufuziwo era talina musaayi ku ngalo ze za musiraamu nga Munnayuganda bw'azirina ku lwa Museveni. Kabaka yasse omusiraamu bano baayagala okuzaama nga n'obusiraamu ekitebe ekikulu we butudde kasozi ka Buganda. Waliwo agenda okugamba nti ka Allah si ka Buganda naye alina ensonga lwaki yakawa Baganda. Kibanga buli kimu gw'ogenda kitwalirawo nedda kya Allah genda mu nju ya Muganda okubuliribwe kale weebake ku mukazi we wa Allah. N'ettaka oba n'ennyumba Allah ye yagizimba ate ng'era yaba yagizimba naye alina gwe yagizimbira. Ettaka ly'omu Buganda lya Allah naye yali wabaki Baganda. Ekyokuvuma Kabaka kyesittaza n'ekyokutambuza enjiri y'okwewasa kyesittaza kubanga temwamanya kyali mabega lwaki Abaganda tebeewasanga. Omanyi ka mbabuulire lwaki nze sirina kuwasa wa Njovu. Ffenna twava mu muntu ogwo
Yensonga lwaki buli mulangira gw'osanga omubuuzo ova mu Ssekabaka andiva ku bano Bakimbugwe Abasiru nga Kabaka nga mulangira waawe. Tewali mulangira atalina luganda ku Kabaka. Batandika eki nene bezijja famire zaawukanye ku ngoma, bano balangira b'e Kamanya, bano balangira b'e Kasengejje, bano balangira b'e Jindi, bano balangira ba wano. Enjovu yali emu, bakitaffe baafuna butakkaanya. Tata Galabuzi n'akyankana ne Taata Semmambo. Semmambo n'aga ngenze Busujju, Galabuzi n'aga nsigaddeyo e Buddu. Ne wa Semmambo ne wabaawo abeekutulirawo. Ne wa Kakembo ne wabaawo abeekutulirawo. Enjovu n'esaasaana n'ebonera district za Uganda zonna. Obezi masaza ga Buganda gonna. Buli wanjovu abeera muganda weera abeera weewammwe. Nga bw'oga nti obusiraamu bukukkiriza okuwasa ow'ekika kyo. Bukukkiriza era n'okuwasa omwana wa kitaawo omuto. Naye tomuwasanga ye weesiba kuba ekika kyo abeewala. Naye tomanyi nti nabo ba mu nju. Olitunula otya Sheyi? Bw'osibye ekitambaala oba oyambadde entalabuusi. Nenga yemugenza okuziika ewammwe ate we bazaala mukyalawo jja kwekanga. Kinaakulisa bulungi. Kyogamba eyo bagiyita batya? Okwo okukugira. Muganda yakozesa kubi era teyakozesa bwongo. Gwe kyogamba nti gwa musinga amagezi ajja avuma kino. Olw'okuba tumanyi mugaso gwa gukiri mabega. Oba golowooza nti omuganda osobola omuteeba okusinziira ku ntegeerayo. Omuganda bw'aba alina by'ayagala okwewazisa omuntu ate ayinza n'obbirimbiramu olw'ebivve ebibyamu. Olingiza munno nga bamaama wajja kuzaala omusota. Naye nga golowooza yali guzadde oba omulingiza. Naye ani ayagala okuba muganda w'omusota ate nga gw'osinga ottera olowooza lwaki baalonda musota? Ti okulingiza kubi, temulingizanga abantu. Bw'otunga ekiro ogenda kuziba amaaso naye ng'akuziyiza kwefumita ngalo. Bw'otuula emabega w'amasiga ogenda kusanga omusizi naye ng'ojja sumaagirirayo ebijanjaalo bikwokya oba ogwe mu muliro. Bw'atyo omuganda bwe yakuumanga abantu be. Era ye muganda yagamba omwana nti omwana ayita mu kkundi. Ebyo bifuuka bite ebizibu by'obusiraamu? Era ebizibu by'obusiraamu n'obibuusa amaaso nga gwe kikuleeta emimbali okwogera ku bizibu by'obusiraamu. Ebyo by'olabanga ebizibu by'obusiraamu liri. Okwesittala si kintu kirungi. Okwesittala si kintu kirungi. Kituufu bw'obusiraamu butukkiriza okuwasa mu bika byaffe ate ne mu famire munda, sina mu bika ebyewala, mu famire munda nti omwana wa Katongole akkirizibwa okuwasa omwana wa muganda we, omwana wa taata w'omuto aba muganda we. Naye Buganda tekikkirizibwa, kyesittaza. Ate simanyi oba nze abatakikoze mba nina ezzambi lye mba nkoze abaayi. Singa obutawasa wa kika kyo guba musango oba singa okumuwasa ebeera sunna, twaligambye nti atukyettanire. Naye bwe gubanga si musango era obutamuwasa ng'ate era n'okumuwasa si sunna, tufa ki? Mufa ki? Oli tayogera ku kisaddaaka baana bana abafiira emulago buli lunaku baba basaddaaka. N'owulira nti abaana bafiiridde mu ddwaliro eryo ne Kawempe gye baazaalira mbu genereeta yavuddeko. Ebyo temubyogerako. Genereeta yavuddeko mbu ate oli ye yalidde miliyoni 5 bw'omu ezigula genereeta. Twafiirwa abaana bameka ku olwo? Ebyo temubyogerako. Temwogera ku ngeri gye bajja bakiddanya nti ne basheyi bammwe batandika okutambula n'abasirikale olw'obunkenke. Ebyo temubyogerako.
siraamu abattiddwa ebyo temubyogerako abasibe ebyo temubyogerako olina ajja emimbali ngazze kukiikirira Allah naye ng'ate ayisizaawo busungu bwe olina ajja emimbali ngazze kukiikirira Allah. By the way, Shaibu atuula emimbali mbasiraba ye mba mpuliriza Allah yayogera. Allah tavumanga ku kabaka naawe ate nga yayitaawo ku bwandaze Uganda yayitaawo ate ne Ssaabasajja Kabaka mwagazi wa Busiraamu ensonga lwaki n'ekibuli n'emmengo wabeera emikolo egya Buganda mwana tutolabawo bambugu ate olabawo ab'ekibuli oba akebe Kampala mukadde mbu Ssaabasajja waawa Ssaabasajja kitegeeza omusukkulumu tali si musukkulumu. Are you on the same level? Musukkulumu Ssaabasajja era Allah ayina amaanyi agamuyiwa agamupangulula n'abumuggyako oba n'okumutwala n'amutwala ayina amaanyi. Naye obuzibu bw'olina oli mu nsi entobeke y'amadiini naye ate oyagala oteekamu sharia law. Olina ajja n'agamba waliwo ne gwe nnalaba awe mabegako yakola statement n'agamba Musiraamu yamubuuza Musiraamu alabika asiramuse naye ng'ayagala nnyo bazadde be n'amubuuza tatange bw'afa nga si Musiraamu nzikirizibwa omumugulira keesi baba abatali Basiraamu banne bamugulire tabalina Bakatoliki banne abayi Musiraamu bw'agenda ku maziika g'Omukatoliki abaako ensonga gy'amenye mu Busiraamu era lwaki taata wange bw'afa sikkirizibwa mumugulira kibaawo kale kyo n'akola statement ng'eyo naye nga tamanyi nti Obusiraamu bwawa omuzadde n'omwana federal tebwekiika mu nkolagana yaabwe y'ensonga lwaki ne boogenda ewammwe nga kitaawo si Musiraamu tobuuza asaze enkokolya bwava mu nsonga z'omwana n'omuzadde tebwayawula muzadde na mwana naye bukubiriza omwana yagazisa maama w'Obusiraamu oba yagazisa taatawo Obusiraamu naye bw'ali baafudde ate siggwalina okugumusalya kubanga omwana takkirizibwa kusonga mu lugalo mu muzadde we. Kaaba bibyo asabire Allah amusaasire ku lulwo kale kuba n'okuleka omwana omulongoofu sunna ku lulwo amusaasire ku lulwo era gw'otandika okukola ebyo Obusiraamu bye bwagala oba Allah byayagala ku lw'abazadde bwe. Obusiraamu tebwekiikako wakati wa muzadde na mwana era bwawa omuzadde n'omwana federal ne buva mu nsonga zaabwe weewaawo nti omuzadde talina kukuvuga nga akutwala mu bubuze naye ate gwe tolina nsonga ekukyaya muzaddewo kubanga yagaana osiramuka oli muzadde w'Obusiraamu bw'abaviira Sheikh najja Bakatoliki banne bamugulire Bakatoliki banne bamugulire osungu obwo era ogenda kakasani nti Abasiraamu tetuli batujja olaba oyagala omwana atujja omulambo gwa kitaawe oba ogwa nnyina olwokuba si Musiraamu. Obusiraamu takisi etanoonya basaabaze. Obusiraamu takisi etanoonya basaabaze si tteeka okusika abantu obapakire mu lwampaka toyingidde obapakire mu lwampaka ofaananako agenda kunda gwafuna abakasitoma ku bizinensi ye talese Allah akolere kwagala kwe ti Allah asobola okuleetera bakasitoma nga toloze kuba ye mugagga asinga ye nannyini bo. Kakati oyo aleeta bakasitoma abatakakiddwa mu bizinensi asobola okweyingiriza Abasiraamu mu ddiini ye ey'ekitiibwa ennyo. Togifuula takisi nti oyingira toyingira oyingira toyingira.
era twagasse bwagassa bannaffe abalala batwegatteko. Siwulirangako mukatoliki ngali ku Ssaabasajja avuma n'abalokole mwanattu nadde siwulirangako pasita yali avumye ku Ssaabasajja Kabaka, so sikiwulira ate ku bano. Ate si baseeyo ab'ensonga by the way mukiteeke ku Busiraamu, si ab'ensonga bano ba tikitoka. Waliwo ne gwe ndala bazingira maiti ku live mbu ye Zubaada bazola abawedde emirimu. Ng'ojja owulira Kabere Sheikh Abedi Kamulege, Kabere mubajje oyo Sheikh Ramadhan mubajje, Mbuga Jajja Nakibinge, omugenzi Sheikh Muzata Kabe, Anas Kalisa eyali ava Western Uganda ng'ayimiridde avuma Ssaabasajja Kabaka. Ennyondo tukimukonekoneko tulabe bw'ataka nga tamanyi kiri mabega lwalinnya eryo, teyakimanya lwaki twakikola tutyo. Era ye nga bwe tumuyita Musota alowooza Musota gwennyini, tamanyi lwaki tumuyita tutte Musota. Nga Gino Idi Amin bwe yayitako BBC, CV n'ebirala, amannya ge ye agamuwuliza nti ajjudde tegwali musango kuba yalina obuyinza n'amaanyi by then naye teyafa. Musiraamu nno bw'aba yaffe yali yeetuuma ebitiibwa ebisinga n'eby'Abazungu, then ono yeetuumye ebisolo obusolo okemettererwa ky'emmeeme Musiraamu. Busungu obujjeewa kambu bwaki. Bakama baffe abakulu mu Busiraamu abalina obuyinza obuwera basheeyi bano mu mizikiti mubawere ng'oluwombo oba osanya lw'omuceete bannalwiwamu nfuufu, kuba babuulira enjiri y'obubuze ey'obukyayi era ey'obuvuuzi mubagobe emizikiti. Era mubagambe baba bawulira nti baagala Ssaabasajja Kabaka asiramuke bamusabire, kuba ebigambo byabwe gyali binafu nnyo okusinga edduwa yaabwe eri Allah kugonza omutima gwa Ssaabasajja Kabaka. Ate olaba yagonza gwa Muteesa. Naye ono ne mu Busiraamu alina mu baganda ye Bambuga Nakibi mwangu nnyo. Ebigambo ebibwatukanga laddu mbu Nnyondo esiramuke ajja fiira mu bubuze mbu Nnyondo nedda bisi kale somamu edduwa nga naye bw'omujjukiza ayi Ssaabasajja Kabaka tukusabira okuwona naye Ssaabasajja Kabaka kale gwoba obuganda obuyita bubuze oba amadiini amala bubuze tofiira mu bubuze nga neno bw'osaba olaba oba Allah taamukwatire ku mutima. Kuba ebigambo byo binafu bye birimu n'ettamiiro binafu. Ate oli ajja ate emimba alina bakatuliki banne bamugulye noga yali tanywedde. Binafu nnyo ebigambo byammwe ku kulokola omuntu, mumusabire busabizi. Bakadde baffe abakulu mu Busiraamu bano abavubuka mubabuulire nti Obusiraamu tebutrendinga. Obusiraamu bwagala obukakkamu tebwetaaga na trendinga, kuba Allah asobola obwetambuliza bw'aba yabutambuza mu mirembe watali mikutu, asobola obwetambuliza in that kikyeŋŋamba sigani tebwetaaga kwogererwa ku mikutu emikwanira wala. Ne bano bakireetera mu ngeri y'okutrendinga, bo bafunirawo bye baagala oba bayiseewo bye bayisaawo. Simanyi oba balina ku project kwawula bantu ba Buganda na Busiraamu. Tebulina trendinga, kyekyo nagamba ne mwannyinaze Zubeida Byantalo nakulengedde oba oli Canada oli otya. Nagamba ekya sharia bagita bata hijabu nation kitunda Obusiraamu. Nedda Busiraamu bwetambuza era tebabuwa platform kubutunda. Era mu Busiraamu omukyala tabeera exposed. Kyovulaba ne mu muzikiti tumuteeka wala. Lwaki omukyala tabeera exposed? Kubanga ebintu bingi ebisobola okutambulira ku bakyala omuli engefu bitizi n'obujja. Yayagadde mukyala wanyu, mukyala wo kale mubikke munkweke wuwo kye bwali butegeeza. Kati tebutrendinga bwo era tebabuteekamu bukodyo bwa kutrendinga okusinziira ku mulembe oguliwo.
so mbadde nsaba kama baffe basheyi aba TikTok muve mu kutrending okulaba nti kino bwe nakyogera nga sina tteeka lemmenye mu Qur'an ate kigenda trendinga nnyo kankiyingire. Oyinza okuba olina etteeka lyomenye mu nsi kuba oli mu nsi etali ya busiraamu. Nkiddamu oli mu nsi nga bwe tugamba nti intercontinental mawanga magatte, oli mu nsi interreligion oba interreligious mumanyinamu interdini. Waliwo ensonga lwaki Allah yakutondera mu Uganda era ddala e Buganda natakutondera Saudi. Oyinza okuba wayina ebyokkola okubalokola bano naye olulimi luterukola. Tubeeko kyetukoppako kubalokola abo ababuulira enjiri ku nguudo babavuma ne bo baba bazze kulokola tebazza. Ati govuma n'abatalina kuvuma siraamu ddiini ya ddembe. Naye bano abasaba obusoma ne batabutuusa ate be batali baddembe era be babutabangula era be batuyisa abatujju. Kati oyo somuwa bbomu n'omuga agenda otulisa ate olaba atulikidde ku kabaka muwe bbomu omusuubiza ejjana olabe bw'ataatulike n'abakafiiri mbu muwe bbomu omusuubiza ejjana ate gwe watulikidde ku kabaka mu linnya ly'obukafiiri muwe bbomu omusuubiza ejjana. Era ng'omusiraamu bw'anaawayirizibwa n'akwatibwa nti mutujju tunaabyegaana tutya laba ono byalimu. Muli babi nkukkuluma bakadde baffe abasiraamu. Okuwasa ow'ekika kyo si sunna era ne bw'otamuwasa toba na nsobi gy'obeera okoze. Ekitali sunna tukireke kubanga ne bwe tukikola tetufunamu mpeera ate nga naye tuba tetukikoze tuba tetunyiizizza Allah kubanga ne Allah omuliraano yakuwaako ku kitiibwa togwesittaza ku bizibu obusiraamu bwe birina by'osobola okusomesa enkumuliitu naggulaba ky'olina okusomesa mutabani wo n'ayina embalabe. Ani oyo mutabani wa Guugwa? Ono Guugwa yakola statement emmotoka ya Museveni jjana ya Allah mutabani we ali ku nsi n'embalabe za Goma. Omuganda nze wenga bimuwasa kitaawo teyabazaala wasa kwabo kumanye ekyali emabega w'obutawasa wangabi kitaawo manyi gy'atambulira. Bwana buto kwebuza magezi kwesiriwaza na kwefuula butegeevu tebukimanyi nti ekintu olina okitaputa okusinziira wuuli azirongaazi tekirina we kikkakkanyiza maanyi ga Allah era tekirina we kikontana na nsomesa ya Qur'ani ekitiibwa. Manyi seere bisinga nga bw'ogamba nti naye gundi ono wamuffe n'etakola bikiikirira ffe teyajja muffe tusaanyaawo. Nabo abaana mu batandika obbasengejja kuba okufuuka sheeyi oyita mu mitendera mingi kisinga n'okufuuka pasita era osomesebwa ne pasita weewaawo asomesebwa n'atabimanyi asobola okwerangira kuba bo beerangirira naye tebavuma nabo kabaka era bamuwasa omumwagazisa okulokoka bw'oli enoovuma bwewajja gatta ku busiraamu. Oli kitunzi wa Nnabakiggwe kitunzi yenna okusanga bakasitoma b'oyagala okutunza Buganda kombutwale n'otandika bisiraane mmwe munaanywa temunywe mukkirize muli bakitunzi ba ddiini mmwe muli bakitunzi ba Allah n'ekitunzi kyoyo ayimirira nga ye atali mu bakasitoma bayagala okuguza kyatunda. Munaagula obumweno batemugule mwenna muzise mulinga enseenene ezitali nkongole mwenna mulinga ebigula ebiriga ebitali bisalire banaagula. Nsooke mmanyi obukulu bwa famire
n'emizizo eziri mu famire zitakontana nambulira ya busiraamu era egitakakkanya kitiibwa kya Allah. Gwayagala okuwasa ow'ekika kyo wasa ku baana ba kitaawo oba wasa ku baana ba kitaawo abato kuba obusiraamu ate bwo bukukkiririzaawo ddala okuwasa abaana ba kitaawo abato. Lwaki ozungira mu bebbali nga ne mu nju ewammwe mulimu ab'engabi? Taata wo yiga waba alina abaana b'engabi bannabukeera wasaabo kikkirizibwa. Taata wo yiga omuto mukulu wa taata wo ba muto wa taata wo baba alina abaana be bannabukeera b'engabi wasaabo. Mulindwa wasaabo. Lwaki bo tobawasa? Kubanga naawe kirabi kyesittaza kati saagala wabeewo kibi kinene na kitono buli kibi kibeerenga ekibi. Kuba Omuganda yalina ensonga. Lwaki tewalina kuwasa wa kika kyo oyinza okuwasizaamu omwana wa kitaawo kuba tobeerayo gy'atambulira katubakugire bukugizi. Ng'Obusiraamu bwe busobola okunoonya engeri ennyangu ey'okuwuliziganya n'Abasiraamu nti esswala etuuse ne bwaziina Biraali n'ayaziina bonna ne bawulira. N'Obuganda bwe bwayagala okukugira amawemukirano bwajjawo okweganza kw'ebika oba oyinza okuganza omwana wa kitaawo. Kyekyo Obusiraamu bukikkiriza okuzaala mu mwana wa kitaawo. Kati noonya ensonga lwaki Omuganda yakugaana.